Bajjo tuba tulyawo nga lisite fuluma era abantu abenda wala bafunye kadi ya NUP aya abandi babaswire mubafunye bangi ababayireyo n'abali kujayo obuje mube baswire no muri Alanisa Wanyana bagala no muri Medad Lubega Segona bangi be baswire oundi yagwire ni mukwano gwo gwebeta Rain comedian yagwire oundi gwe imye ni Mukasa Lozias wa Lubaga ya wansi Lubaga South yena yagwire akawali Abubeka yaira n'abandi bangi soko banzi ko internet odogireke nze yange listed nze yange teri one nze ndi kuona wano oliku kale kale tuje oyogera kikulu nominations they are fluimia ebisokera ddala nebaza ekibiina kya NUP okugezaako okugaba kadi era abafunye kadi mwebale mwayiseemu abatafunye kadi mwebale kyabadde kisirani kyamma nekye njagala okugamba bano abantu abatafunye kadi nti kadi si yeyisaamu omuntu abantu bangi NUP yagaba kadi nga 5 wako lule yafunako 50 members of parliament lwaki oba olegemiso wanti banyimye kadi lwaki oba okabakitegezo batokoledde bantu wako bonyima kadi kati nganze Bajjo setaga kadi era tusobola abi nze bantu bebanege nongera bebampite bibina byonna bimpita because nze ndi w'abantu bonna for all people lwaki mulowooza nti kadi bw'oba tolina kadi tojagenda kitegeeza bano abantu bati balina bibakolera abantu ndikwenda tubabita omuntu ow'amaanyi ng'owesiga abantu bo ate okabira otya kadi bwera gwe kyekigaanya okwezimbanga munnayuganda lwaki wezimbanga munna NUP kati osobola okuvayo nongamba nti Bajjo genda mu NUP nti Bajjo genda mu NRM because I'm one man standing. I work for all people. I work for NRM, I work for NUP, I work for FDC, I work for DP kubanga abantu bangi bawa kadi abakola ki ababita abantu bali batono nnyo abayitamu kyogala bobo tegala babaka 5 mu parliament lwaki ogana okukolera abantu bawesiga kakadi tibona era ni yagamba nti bannayuganda bajja kubanga bino bya tiki nga byaggwawo era kino ekisanze bannayuganda bazuukuse era tojja kubeera nga weewanya Kyagulanyi tojja kubeera nga olina lukadi ng'oli Debe Kaluba kuwaakalulu bannayuganda bagezi nnyo okusinga kadi bannayuganda bagezi nnyo okusinga ebibeero byabwe bano abasajja bagaana okukolera abantu mu kaseera akatuufu ne balooza nti they will come and fool the people because they are going to get the card nakino kakikola ba independent nga ayina kyakoze agenda kudda mu parliament okulekawo ayina kadi ye ali mu NUP taweesugula nga wafunye kakadi nga oli Debe Kalu mujagala weewanyise Kyagulanyi principle weevumisa Museveni nga toyambye banaku tera agenda kuddayo kekana akaluko genda okusinga okulaba nti bannayuganda balina enkwe kekaluko genda okusinga okulaba nti bannayuganda baddemu amagezi agategeera kekaluko genda okulaba nti mujje muyita bannayuganda abasiru era bw'oba tolina kyokoze nawe bakuwadde kadi togenda kudda wabula bw'oba olina kyokoledde abantu nawe tebakuwadde kadi ogenda kukola ki kakati lwaki kadi mugifudde ensonga ani yagamba nti kadi yetegerera abantu gwani yagamba nti kadi ye bannayuganda kitegeeza bano abawoloma tebalina kyebakoze ekitegeeza Kyagulanyi became a business in Uganda nti olina kumwekukutirizako ofune kyoyagala bali mukozesa kokati bw'obanga olina amaanyi gogenda ku ground explain to these people obagambe ABCD ngenda bakolera kine lwaki weekutuyera nagana ebintu ebyo kyetuliko ndigwenda tubite mulala ompulira buli kyekugamba kakati kyenjagala mumanye nti buli gwe bawadde kadi nga agisaana ajja kuyitamu buli gwe bawadde kadi nga tagisaana tajja kukola ki wabula electoral commission ya NUP ne Kyagulanyi bakozeemu ensobi electoral management committee bagita electoral management committee EMC waliwo kadi ziyajje ku bantu nga tebasaana kuzikola ki bakoba ground carrying a percentage tewabadde ground ate zewakko nagamba nze nabagambye nti omuntu omuwagizi wa Sino ye muzibu akusembayo okutegeera omuwagizi wa NUP muzibu kutegeera n'omuwagizi wa Fanga muzibu kutereera tewali ground gye bakoze. That's why wano wetaga leadership skills buli logamba nti nvuganya Museveni genda osome Museveni yani Kadaga balina obutakkaanya ne Museveni bubadde bw'amaanyi yamulemesa n'ekifo kya Seeke Mama Kadaga Museveni yakutte Mama Kadaga ku mukono n'amugamba bire bibaddewo tubireke
Nyambo jo nominating Kololo. Museveni na balinga bakita batyo kubalinga. He buried the hatchet. Yeah, Museveni buried his hatchet. Because he is a leader. Being a leader is a talent. Okola leadership sikuwa na boga na ndulu. Because obuzu bwenfunye opposition yakakubira nyo driven na ndulu zino na mass. Okubira na abantu abangi gatolina kyo bakozesa. Gendo sobaka tabakaita a fool and easy money. Wanda yako university wako. Nakasoma enzi. Gendo a fool and easy money. Nakasoma. Kakati opposition yawo is a fool and easy people. Abantu babayina tabayina kibabakola ki? Kibabakozesa. Nti kati Museveni bwe yategera nti Kadaga is one of the major biggest factor. Ompulya bulungi. Ndikuulya. Namuza ku board. Era Kadaga yasekenize Museveni koji. Museveni yalina amaanyi. Museveni akubye Kadaga left and right and center. Museveni alasema Makadaga nti olabye nti nkusobola. Neta kuuma busungu. Akono kabonero kabwa Katonda. Katonda sitani we yamunyiza. Ompulya bulungi. Katonda nanyiga Katonda yatutonda fenna. Teyata sitani. Yamukasuka ku. Mpuliriza. Yamukasuka ku nsi n'amulekera n'amaanyi. Kino kyakifula professor. Kino kyakifula Bajo University. Era balina omukisa abandaba ku TV. Nti Katonda yalina obuyinza obutta sitaani. Katonda yalina obuyinza obubonyabonya sitaani. Naye okimanyi yamwana amaanyi agakola. Okimanyi sitaani agaba obugagga. Okimanyi sitaani agaba oluzaalo. Okimanyi sitaani agaba obulamu kuba mukkirizaamu. Naye okimanyi ate Katonda yalina nyini bya sitaani byonna byakola ki? Kati Museveni operates like a god. Ate Kyagulanyi operates like Lucifer. Sitani mpuliriza ngambye Museveni operates like a god. Museveni tiwetaaga kuba mukwano gwo okukola naye. Museveni tiwetaaga kuba mukwano gwe okukola naye. Museveni akola n'abalabe be. Mbadde nkuwayisa nti mu nsiko Musaamu Magala yabbanga emmotoka ziwoleza taata wa Kezo Kyefaali. Museveni n'akimanya. N'olunaku Magala lwe yafa yali agenda ku meeting aba professor Nabudere. Museveni yamugana okujja e Kampala. Magala yagamba Museveni njagala agenda ko Kampala. Museveni namugamba jogenda nkambi y'abalabi. Naye nga Magala nayagala kutta muganda wa genocide, yagala kutta genocide Musale. Ebisene byo kutta Musale Musale nga oli okutemyeko Museveni emikono. N'otatu wandiri wangudde. Magala akole empaka Museveni amukkiriza ajje e Kampala. Batta Magala. Munako era Magala bamuta munaku 3. Era Museveni agate mulangire ekintu kyonna nti Musaamu Magala afudde. Akono kabonero kankulaga leadership. Namugamba temugezane mukubanga Magala yali mulwanyi wa amaanyi nga ina bamukkiririzaamu nga bana akimanya nti Magala afudde nga abali mu morale egenda kuba divided. Museveni yakozesa obwongo bwa waggulu abali mu nsiko bonna n'abakumaakuma. Kyayitawo omwezi mulamba sister wa Magala yanena n'omulambo mu bubba ku kkubo. Omulambo gwa Magala bagusindika ku kkubo. Naye Magala bwe yali avaayo okuva mu nsiko okujja e Kampala, Museveni yamugamba togende eri ogenda waliyo ki? Yamulobera. Magala kubanga yayina enkwe. Magala yabega Museveni ebbanga lyonna. Naye Museveni n'amanya nti omusajja ontanjagala. Yamusigaza ku. Naye baali balumba kabamba. Museveni yatula mu mmotoka ya Magala bwe bati n'amukwata. Mbega nno. N'amukwata ku mukono n'amugamba tolina gy'olaga. Nkulaga leadership wetandikira. Kati munaye Magala ng'ajja bamukola ki? Bamutta. Museveni yagenda okuwa Museveni oluganda n'amugaddeyo kakasoba Magala akoze ki? Afudde. Bwe wamanya nti Magala afudde. Awo Museveni n'aweweeramu. Sigamye nti yayagala akole ki? Naye Katonda ye yamujjako abalabe be. Kakati lwaki nkugamba nti ebiseera ebisinga yiga okukola n'abalabe bo. Ate ebikulembeze asonyiwa. Museveni yazimbira maama wako n'ennyumba obadde okimanye mukono. Museveni yazimbira maama wako n'ennyumba koni yatta abantu yagala kujja Museveni mu ntebe. Muntu kyavuganya Museveni nkwe byamukoledde. Avuganya Museveni. Nga yagala Museveni. Jeno Kayihura bwe yagamba nti bwe bagamba Museveni Kayihura akubega yamwongera contract okumala emyaka 10. Muntu kirenjaga mpa example kusomesa. Yali yategeera Kayihura aina nsiza akolagala nazo ezigenda okuvuunika government yani. Museveni tapapa Nchina. Museveni yamwongera era Museveni najja ku mukolo gwa Kayihura gwe yategeka ekigezwa ekisolo. Nawe Kayihura is a good card. Waita wike munagobani. Naye nga yamala ddo mwetoloola. Yamutegeera dda. Teya papa. Because Museveni amanyi nti do the right thing in the right time. Mpulira bulungi wako. Yaga tugenda empola ng'oyiga. Today program yakola ki? Kakati muno yebagoba Kayihura. Kayihura nabanga emikono gye miki? Misibe. Besigye bwe yavaayo okuvuganya Museveni tiyataka njo bwongo bungi ku Besigye. Yanyweza system. Besigye mutamukola ki? Butamuwangula. Museveni asasudde kati Besigye. Samu Kuteesa bwe yawangula Museveni mu 1980. Museveni amusasudde kati nga wayise emyaka ameka? Omukulembeze omutuufu kyakola ki? Kikyengeza kukugamba nti Nuupu
yandibadde eyiga politics tukwogera ku Nuupu ndi ku Nuupu nti yandibadde ddayo nesoma obutabo yandibadde yalo twagala buyinza twagala kaluti because saawa zino banga gwe Kyagulanyi bako tokwata kompyuta nga nsomesa professor tokwatako saawa zino banga gwe Kyagulanyi oyina okuzanyira mu nsobi za Museveni ayina kye bayita nepotism kyeki ja mu maiso nepotism kyeki bajjo ujja mu maiso nepotism and tribalism nti ng'okutta baganda bwe bawadde kaadi kati ng'eggomba kyekyakomisiza Flavia Namulindwa kaadi nojuwa Betty Sentamu azira ground kibo gipimirawa ampuliriza okutta Germany Nyanzi okutta Banubianiri okutta mikwano jojo nojuwadde kaadi atojja kulwanisa musajja akutte CDF Muhoozi namuwa amagye nakwata Salim Hussein namuwa president advisor nakwata muganda we mukyala we Janet namuwa oba Minister of Education nakwata family yona najiteka mu government na wolese family yo mu opposition kati kumenani who is fooling you? The difference is a similarity because we all want nepotism sako sirike bobanga oli serious ndi ngenda kujja Museveni mu ntebe tokola Museveni byakola bironno mugenda kwasama ne professors amwe professor nikwenda mpuliriza kyenku gamba kubanga nagala abawagizi ba Nuupu tebagala mazima bati amazima bo bagala byakubagumya bugumenga Museveni tayina danga Museveni tayina jalaga nga mukola ebintu Museveni byakola ki byalikola gwe nga Kyagulanyi jangu leta new faces gamba Nyanzi ngenda gena afuke president oja kufuka sale kamale kuwangula gwe Betty Sentamu wano katuwewo Namulindwa kiraga akabonero tozze kweyagaliza okutte Banubianiri bakwano bonna obawadde ebifo buli omagenda kubaba na Uganda balinga be balwa kubanga tuyina ekizibu kimu wakko kina ekisera buli muna Uganda tategeera bigenda kumala kutomera ompulira bina Uganda bigenda kumala ate bidembe bibonebone emyaka emeka Museveni watu bazabitambuza bito bina magezi gebeereramu nti kyabugwagwa nnyo ngaaso omuntu alwanyisa okwebaka ku baana abasaba omulimu kyabugwagwa nnyo ngaaso omuntu alwanyisa Salim Hussein okola mu gavumenti ya Muganda we ne Kyagulanyi sikukkiriza kukola kibayita nepotism that is gwe muzoogulidde Uganda nti okuwaaba eŋŋanda n'emikwano chances noto abantu buli alina busobozi wakompulira saawa zino bwe bawulesa application ng'oli mu Lugwala soko sirike nga tebyakumanyi teeka ya application oyite mu system entuufu soko sirike ofune omulimu kakati bw'okwata mikwano gyo gyonna egikuli ku lusegere n'okwata baganda bo n'obaleeta mu Nuupu gwe Museveni party mikwano gyemmeka tubale mu kwa tu Nubianiri Waiswa Betty Sentamu chairman ate kibina kana bano bali kategeza Muhoozi mutufu kwa CDF kitegedde kale Muhoozi mutufu Muhoozi ali mwendale tugenza singo vumira Muhoozi mutufu okubera mweni ale mafuka CDF sibya kubera mu kibina bya kusafinga we serve Ugandans Waiswa mbaye tindi na kugamba mpuliza soko sirika dio top ngambi nepotism kitegeza abenganda n'emikwano Museveni okuto ettaka oliwadde oli ekolomoja atutte eggolo likuba mukwano gwo okutte ministry ogiwadde mukyala wo kubanga ibamba wo okutte amajoga wadde mutabanyo gokutte kadde ogiwadde oli ekawempe okutte kadde ogiwadde oli eggomba okutte gudo ogiwadde kati which type of nonsense is this nga tokobye yalo bokujiwa yajiwa Betty Sentamu muganda we if I'm not mistaken bino sibya nganda ebintu byokunola eggwanga wako kuno njagala weka kotegeere tetubiteeka mu side omukulembeze omutufu olina okubanga olaba the common cause of this suffering poor people tosobola kungamba nti gogenda kugoba nepotism kitegeeza bona okwata omuntu atojera kwata bali ebo tamanyi bona ojja bale tobateeke muki kitegeeza they operate like Museveni otegedde bulungi ekyokubiri bw'okwata Sseggona aluddewo nnyo kituufu nimulekera kumpita omuwagizi wa Sseggona mpuliriza ze siwagira sobola balanjogera kiki bobo oyagala okugoba Sseggona ompulira ngoyagala okugoba naba ani bagala ngoyagala okugoba abantu abakadde toba na baana na byana kituguma Museveni kwata Namboozi okwate Muwanga Kivumbi okwate Sseggona okwate Nambeshe ogambe nti nga fa Nuupu buli muntu tokwata gundi nawe ojja kuntama kwata banambe gundi kiwe ekitiibwa niyo osobedde ki mpuliriza soko mpuliriza kyegamba kwata Namboozi amaze emyaka mpale 10 emeka Muwanga Kivumbi amaze emyaka emeka okwate nkulaga omukulembeze omugezi kyakola n'ogamba bannange bannayuganda nkoya abantu abaludde mu byobufuzi bw'oba oyagala ensenga ddala omusajja nali ku revolution goba buli muntu aludde mu byobufuzi emyaka 10
okudda waggulu bobalikogera ku DP bulo kigobe yonna toba nabya netusobola kulekawo Nambooze nolekawo Mwanga Kivumbi nogoba Segona nogoba ani nogoba bonna be bagobye mpalana kitegeza nti Kyagulanyi bwe batomusinza nga sitanta kuwangala ne tali kubya gwanga omuntu ali kubya gwanga ogoba buli muntu aludde ogamba kati batugamba ffe bakulembeza abecha babajjo tunafuna dio mukisanga ba Mwanga Kivumbi bakyaliwo tunafuna dio mukisanga ba Nambooze tebagenda nzijagala faida we wako bavu ya Butambala si bya kusinga tulina bagamba tuleta revolution. It's a revolution. Twagala abana batomwe nabo je ndupu. It's your party. This is your time to shine. Awa de Mwanga Kivumbi teka omu teri baba kadde musibere na Mwanga teta abana abato obuzibu buli kukulwawo nadde obuzibu buli kumpalana nti tosula sono guraje gaffe natukubandulu kandi gambye omwana na ina vision omwana no mugezi omwana ina gyatutwala mukatona muguluta ina gyatwala abantu ngaakyali mukuwala n'abantu omuzali tabana byana enkyanta bya Museveni ze lwaki nakowa Museveni kati aina abaana n'ebyana omukulembeze tabana bana naki no gende jinja no kuba manjeri olwokubamba yakolagananga nebigirwa no kuba babamu lugenzi olaba omukulembeze that is channel district politics no gaba manjeri yakuletera wini kati nakino kanchira kule jinja ogenda kuyita omuntu omuswengereka abasoga bola babo basoga bagenzi bajja ne bakungana bulungi ne bakubira ne abasoga bategeera kati nakino nkidamu abasoga bategeera okusinga abaganda no kwata manjeri no mukuba nokuba babamu lulenzi bolo kwa bakolagana ebigiro eyo para na kye cyane kito omuntu atunulira site ya uso tunulira obwalana da mwina je mulaga bwe mujanga ko Museveni mujanga nemba wa testako yangemu nobo obusiru jukira bayina abawagiza abasiru mpuliza kye kugamba wetonde bajjo echoge kale netonzi netonzi mjirage nawe netonzi nzinde mu kusomesa ndeka na tumanyire bitu bikola kusabula nojja nokuba matiyalo angalubanika okubyesa jali abene nokoze lafu ne mengo abasajja bakabaka bade batunulide obafuni chokato okoze ekyobusiru soko mpulirize yena musada wakaba mpuliriza atolese banna mawanga mu Buganda atofulumya abaganda bannange seta ka kwa degree era mtuulire okuba ofulumya basajja baka mengeno mengo factor ya manyi nyomo muntu ayagala entebe ebyaddala tugambe yakujja ko Museveni ne Museveni otalo bulwagana yayita mengo yamanya ati abaganda kubanga kiriza wako gana tribalism weri nze ndi muganda neso sisoba kusanga Kyagulanyi ne muyisa bubi soko mpuliriza songa nene mpuliriza ndi muganda sisobola kusanga Kyagulanyi omuganda ne muyisa bubi newe mvuma Kyagulanyi enkyatudde ne twogera eggwanga lisigala ki engeri yoge kuchabuga soko sirike kwa tulikwogera kumaleyo nze nsomesa the program jirekeze nsomesa togenda mu break amaleyo nabagambe tamugenda mu break nga nsomesa ati bwe busiru bwamu ate ntandi se mugenda mu break oyina sana manina mulama mulala oyina sana nambe ndala akuganda kubawo nnyo oyina sawa nambe ndala bajjo nsomesa ati mugenda mugalanga sawa namba bajjo gwe obosomesa tolabadde obudde bugenda ma omusajja n'abantu obudde bugenda ntandise somesa ate ugenda bugenzi kyokoze munuku ani ono wangula mu busoga alo sebo ogamba oti naye gyebali ewali kusomesa eggwanga neyogerako mangu sebo abantu bali wano bagira twagala ojje weesimbeko nga president bajjo lwaki sebo oli mugezi nnyo ogwosobola president Museveni njagala okwesimbawo naye sinatuuka kamala okusoma kale tujja kukuwa kalulufe kale sebo niyanziza okuweereza eggwanga kale sebo bali kubaako teesaako tuddayo tukasuna sunsula bulungi wasuza otya ssebo songa mugenda mu bulango goyo agenda mu bulango mama wagize wasuza otya Mr. Bajjo bali wama
okusookera ddala nze nkwebaza okuba ng'oyogera ebintu eby'amagezi era mmwe basajja abasobola okubeezaawo eggwanga lino kyovuulaba nti nze nkwagala nnyo era nkufolowinga nnyo olw'ebyamagezi by'oyogera n'okuwabula kw'owabula abantu ne gavumenti yandikwekutte n'osigala ng'oli muwabuzi wa gavumenti ku nsonga ezimu kuba muli basajja abategeera abasobola okubeezaawo eggwanga lino nze kyekikunjagaza kale bali kubaako ssebo kamalo blocking ano obuvumavuma buno manyi nagambye live yaliro sagala kuba ssibo kale ssebo maka tuddeyo tukireke bugu mubanaye bajulya just no tulina okuba obulamu kati TV esobera ngali bina bulamu akakala n'okukola baakulunzu nkomye ku Buganda Factor mukulu badde bale kaseo nawe bale kubaako osoose n'ayogera ku nsonga ya Ssegono omujja gundi omujjako ekyo ekifo okukikwasa Walukagga sinanjogerako mbadde ndi jeno yanti byonna byetodde g'osinze kuba bokka be bagyeko kaadi lwaki toyogera ku nkwezo zonna zabadde bakola mu Nuupu ati wenzija tukubeerako owulirize kati lwaki ojajinga nga tutwaye nti manzijeyo bujja byonna ngenda ku lwaki akabinja kamwe konna kesibye nnyo kwabo bokka be bamwe amagezi naawe ku mannyoko geno bigambe jawo ogutwa ogunene bwasama tebutegeera bwe bukyogenda kuzunga tebugenda kujjako Museveni ati businika agannyo sagala busirusiru buno buvuuka kumanyira naawe ennaku ebulumi emyaka 4 Museveni abutwala butwazi busirusiru ati sagala zibasiru kumanyira tekawuliriza ate kasinika agannyo tekanamanyira programu wegenda nkona kali kuli kalega amayunga gatondegerako obuyunga ku mannyoko sagala buntu bukumanyira bwobulowooza buvuma genda kalingera kuvera buno bwa Nuupu bwonna kali kambuvume bulowooza mbweguya bumatako bumanyiraani obumasikini bumanyiraani nze manyira bunsasula ati bwebukwata obulungi bulowooza bwakabi obusajja bwasama ne bulowooza bwe bumanya okuvuma bubeera buzunga buzunzi temujja tamungoba nakungoberera mbwammwe nze njagala bagobereza abasirusiru nga mmwe bumanyi kuwemula kwasama nze munsinga okuwemula nabosalawo okule bukumanyira nze bagaye manyirwa buno obusirusiru bumasiikini bugenda kunyamba ki otegedde otya nti wano tekanawula tebuwuliriza tebwigaga kuyiga kyobanga bagenda bufuga emyaka emirala 10 bwenyini obusiru bwateze nzifuba bagenda bufuga muhoozi bukoledde muhoozi paasi agenda kujja abiyitawula obusiru bwabwo buli ku media bwasama nze bulowooza manyirwa buno obusirusiru jevabula buzunga buzunzi muhoozi ajja buli wale mwakabinja kamwe kumanyoka gwenye akabinja kanyoko kalunga onsasula mmeka gwe gundi masiikini bwakabinja kamwe bubera bwoli munyampi oli state bwegamba bwegumya tebwagala mazima kati district PDP bwakikana nabo obuyinza nga tebutegeera tebuyina amagezi kagenda mu ntebe bwasami nzeno temumanyira mmwe temulowooza okwefula gentleman zitemumanyira mumanyire buli zitemumanyira temundiisa mwali mundabyeke wammwe bwe mumanyira munzijeemu mbwammwe obuntu bumanyira n'obukwata obulungi bulo mwe mundiisa munsasula okujja nemuteekako biraivu yammwe enfuna muki sagala kamanyi tebunamanya na puroguramu gyeraga ikaikana buti ikaikana tukole tebwagala kuyiga njogedde kikyamu kimu byenjogedde kati buno obusirusiru bulisobola otwala entebe entegera yaabwe wenyini nfu busiru bano abali kwogera tina bananyini bamwebya nti kakati entegera yaabwe wenyini busiru bulemedde bwamasiikini bukola ensobya ezireta Museveni oba bukolera Museveni nga yabugula bulaba bukola ensobya ezireta Museveni ne mutabanyi we buzinza mikono bwegumya bulinga bawo eddagala ly'ekkansa okugiwako ensaano sagala basirusiru nze wako nze n'obusungu bwetulaye ku mpewo ngamba nenzikakanya ne buno buvuuka busiru bulowooza bwemanyi okuwemula mbwemula mbuwulire
nze nsobola buwe mula ebigambo ebutawuliranga muno nsobola buwe mula buno ne bukaaba buno bwa nuupu buwe mulanzi bumanyira nyo bumasiki tebutamu kumanyira tubijja kuira mu bajjo tukuja kumpe sagala kamanyira buvuka buno masiki bumanyira kana tukuja kumpe tukuja kumpe kali buno bumanyira buno bufute mizi buno bulinga butunulange gundize bumanyire buno bajjo kaikana abo tubali kuti geregere yakwese gwe todanga mukumanyira sikola wanyoko tukali live ku gwe tochidanga mu katadanga mugwe bajjo kabija kumpe omuna ni wali kumala obwire buti tugende kumpewo nende bugu mulinzita nzisagala buno busimasiki ne kumanyira tukali radio tukali live ni kusanyuka TV nga tukuskogea kunsonga dai wanga oyogera ensonga entuufu buli wali bukumanyira embadde nkugamba wamma abo bali ku social media baleke sagala kamanyiro nze bali ku social media baleke ze sina gwe nonyezako kyakulya tukolera abantu abali kutubona kusanyuka TV aba abalabi basanyuka TV ne busogalo yo radio nabadde ku kibayita mengo factor igo kwikaika n'obusu kazi kakane ati simanyiro abo buntuntu obwo bwe buti in communication we value feedback kali all student wa communication wako osebete kitawo kulyamba it is a skill in communication feedback kakati badde nga mamengo fakita muwe kumadi bana nakatambala mungule nakatambala badde nga machibaita mengo fakita okubye basajja bakabaka bonno bafulumiza okubye sajja lyabene okubye matiya lwanga bwanika okubye basegona bona bampuga mwafuro butakanya golese banna mawanga obawadde nti mujje mwesimbewo okutta family yo giwadde olese banna mawanga obawadde okutte mikwano gyo gikoze bakutolayo kyeti bajeta national unity platform mpuliza amazibu kandi anti mpuliza gwo wako leka batu amadi leta kakati bwokola ensobi eyo waliyo omuntu omugezi paka ono bufuutu gundi obutategeera ajogamba ne bantu bagenda kujjako Museveni wako tosobola kwata basajja kabaka alaba maso moji mengo tujeetaga mu byenkyukakyuka kyobola Kyagulanyi yasabye ku meeting Katikkiro namugamba ajja kumala kuchaza kasolo kuchaza Kyagulanyi kyabadde kipange bamulaza busungu mengo teraga busungu direct iramu Kyagulanyi ayibadde ino meeting Katikkiro okukiika embuga yamutadde mu November kasolo we ni alemu yagenda soko kiika embuga ngenda kuzomweza 28 kitegeza nti mengo ekulaga obusungu bwayo mengo sibajja kujja bawogane nawe bajjo mengo tebajja kujja bakulaga busungu babulaga yinda direct nti obakubo bamalawo ne mengo lwazi nti bobango dalo li muganda gwe Kyagulanyi tunulira kabaka alowooza kiko kino tosobola kuba matiya lwanga bwanika okutempuga najja bisaveti byo genda okutte matiya lwanga bwanika okubya basajja bakabaka bonna kabaka asirise mengo ekoze eki ekubona naye mengo tosobola jikubayinda direct no wangula okutte constituency zonna ziddiza NRM mukatona mugulu ndi ku TV ko wemitiya nabo bondaba akakanyenye nkuleka mwenkidamu ntekewo ukichwe kalansibe ndi musajja mukulu nine emyaka 35 banzi kaseta bajjo mukono akakanyenye nkule Kyagulanyi bana agenda emitiya nakubalale 10 baba wangulanga Judith nabakoba mujanga ne muntu makako naswi ngenda genda ku state ko ya baga balute muri fugane mu wakana aka Ikogea kuna bossa akubeka wangulanga nabakoba mujanga ne muntu makako naswi okutte constituency mitiyano giwadde Museveni baagala omugobye mbolo kuba simanyi yagana okwetonda owasikyaludishu reason izi kati akakanyenye nkule kubeka wangulanga nabakoba ojanga nonte makoki jukira nti nupu yagabye ina protest vote already nupu ye protestinga munda bagala atutte ekiwayi nabbosa atutte aba independent bakoze eki bagala tasobola kudanga independent ate ali independent kyangamba nti tosobola kwera kibayita protest vote nga mu kibiina ky'abantu mulwana baba idenga independent mpuliriza wako nsomesa naga tonzira mu mpuliriza nti bobanga okyalina internal fightings nga mukyalwana mu kibiina mugenda kujjako mutya Museveni internal fights mugenda kujjako mutya Museveni nga nekyo kikulemye okutereeza baagala banga omuntu amanye ebyobufuzi wandibadde otula ne baagala n'otula ne nabbosa n'obagamba ono yatutte kaadi saaga soko sirike naawe yoyoga kuwana kiki ngamu yakutte Shamim Malende neyuluyika n'ogamba saagala ntalo ne kati entalo nnyingi mu nuupu abantu bali divided
n'omulama gwa protest vote baguvaako tolina bwogenda kugamba abantu kwekalakaasa nga bategedde nti kati muli mu business Sagona gwa mekadi munyivu ne Kyagulanyi munyivu nti buli omu alinye mugati gwa munne naye nga bazanyira kubanga bano abana bategeera bino byenjogera batono ababitegeera n'obu tosobola kukulema kutereeza kujja muntu ala togende ku Museveni omugumu that's competitor bano abantu bola Bobi Wine afuna ne Museveni abafuna mu byalo era njagala nkwenti abantu mu byalo 70% bazemu okuwagira Museveni kubanga batole tuli disorganized gwako buli botugana okugamba tufuusa omuntu omu nakugamba opposition beyagala kujjako Museveni ki ekigigana okwegatta ne bano omuntu ki ne mu bibiina byennyini mulimu entalo ontegedde bulo kyekugamba gwe kennyini situlage ekulemye okontaininga ku headquarters of party bamusiriba bali bayomba ala nisewanya nayomba simanyi wawadde yurikeeno simanyi bulabakoba mugobye nakati ekibiina ati tuli mu kibayita disorganized political party etagenda kubaako mulamwa nuupu kino gekisanja kyegenda osinga okukola obubi kubanga Museveni abataddemu ejjinja kubanga Museveni ndooza yalonda kaadi ataddemu enjawukana baagala atwaleko nabbosa atwaleko NRM nuupu kyesinza okukola ku kisanja kino kuwa President Museveni leverage yakuba kalolo nga bwayagala agenda kwa gobulugo Segona wabugabana ne Walukagga nze nempitawo gwenda baagala bagabana ne nabbosa nabakoba nayi nga nawo olaba kituufu maokota ontegedde bulungi nti bakoledde NRM paase singa bino nozembyo gwenda tulingiye maokota soko siriketo papa sigombuulira kamalo nze ndi musomesa nti kino ekisanje NRM luwefunye chance okukola buli kyeyagala era kino kyekisanje NRM kyefunye chance okuleta mutabanyi wabwe muhozi ogwo mulimu abanupu mugukoze kubanga twandise tutegera ekizibu kya Uganda kiwako ekizibu kya Uganda kujjako Museveni mu ntebe omuntu anajjako Museveni abira organized nga Museveni bwe yagenda okuba Amini yakozesa Nyerere bwe yasanga Obote nga nabo bakuba Amini tiyabavuma buvumi tebayina internal fights Museveni yasoka kwegatta n'Obote ne bafuka omuntu ki ne bagoba Amini ne mukuba Obote Museveni yegatta ne bankwanga ne Kayira Museveni yefuulira bakayira nga maze kuwangula toweefuula nga tunatuuka gy'olaga sooka ofuke president Kyagulanyi okolaga ekkalaki entuufu Segona oba wamukyawo soko yubanga Segona yabeera unupu nagikolera constitution Segona yajja Kyagulanyi mu komera Segona yatudde n'obulango bwalanzira ale yena tete ku CBS nakyo kankikubulira soko mu using ogabe Segona ati Segona oba tomwagala muwe n'obuvunaanyizibwa nga bw'amaanyi nnyo bw'omala ogenda mu state house Segona omusibe omulemese n'akafooke tolaganga tuluka nazo nga tonatuuka gy'olaga ontegedde bulungi ati kiki Kojja Kimbowa akwali atulaba live Kojja Kimbowa ngwenda okulamusaku Kojja Kimbowa ala kutumire Kojja Kimbowa ida ku TikTok live tuda kufuna bulamba ompuna bulungi Segona mutiko obuvunaanyizibwa bwaki binano byenjoga mu bakadingo tebasobola bitegeera so obuze Kojja Kimbowa amawe bali kubaako sponsor wafagana tuwa ku sento yatulya tuwe emitwala abiti tujja mukuba mbadde nkugamba nti tolaga karazo tolaga mpikizo bana abana bato mu byobufuzi olaba Museveni jaga tafuna abantu banga baba jene bakubalale yiganga nejjula nga bagamba tutute Museveni ne bayina abantu bangi tebayina kiba bakola ki Besigye jukira Besigye buno Besigye yafuga Uganda emyaka ameka nga kavu ya Besigye erinya bulinya kale ngamba yali opposition leader emyaka ameka ne kavu ya Besigye yalinga erinya bulinya ele kyamagero strategy esinga abantu taina strategy taina magazi gonna gajja Museveni kwanda ali subira Kyagulanyi kola nsobi za kisiru oganzi mpuga tomuwadde competitor omwadde javira kali akayenje bwanika akomawo kira kikazi kino nakakanda akomawo bagane n'abakoba bagane n'abakoba akomawo wande ebusiro Segona gwe mmanyi n'amagezi ge tabajja kiza Walukaga kumulangirira kubanga okuwangula akalulu kirala n'okulangira kirasi nga okulangira kwali kuba singa Kyagulanyi ali mu state house abalangiri ya stini mpuliriza kyenko gamba abasajja aba Segona balina amapesa ga government yonna obadde okimanyi nti mu January bino bigenda okubaawo nakyo kankyogere Kyagulanyi bagenda mukwatire wakakabire ku social media Museveni agenda alayire ekkololo lwa butabasiriasi bw'abano obadde okimanyi nti bagenda kuleeta etteeka byange bino byenjogera bya budget events ndi forwatera bagenda kwanga opposition leader bamulonda bagenda komyawo etteeka ya lumu mu January nga opposition yonna yegata neronda ali Europe kwa Museveni lwali mukola era badde sibya kibiina kubanga Kyagulanyi yakuba n'ababaka 3
bagenda kubba Kyagulanyi bamuwa baka asatu Kyagulanyi bamuwe 30%. Kana kali free and fair. Tekali mu free goto yogera nja kuboluyi. Teri kalukali free. Kubanga lwaki tekali free and fair. Omusajja agaito weza mikono ngojina. Yabadde akulaga nti zengi ndokuwa ebisembayo. Byabakama yakutessetessedda. Lwaki ogina mukaluka byabakama ngaganyi n'emikono gyo ngojina. Gwe omuntu ategeera kabanga ogera genda mukalulu. Bakubireyo tiya gas. Bakubireyo bana Uganda bagambira lwaki akagendamu. Bino byenjo katusula bitegera. Ogendo ti atuperuwa. Ngane nupe protestinga. Ogendo te mukaluka byabakama. Ogendo mukaluka omusajja atali free and fair. Kitegeza wajja kunoonya kyakulya kuzanyira ku nnaku y'abantu. Kuba bana Uganda balina ebizibu bibiri wako. Bayina ekizibu ky'omuntu gwe batayagalaga mugezi nnyo. President Museveni Uganda babaga naye mugezi nnyo. Bayina ne gwe baagala nga tategeera nnyo ate nga Museveni. Bye bizibu Uganda byekola ki? Iramu. Bayina ekizibu kya President Museveni tebamwagala naye mugezi nnyo kubasinga bonna. Ne baba n'ekizibu ky'omuntu gwe baagala nga tategeera nga President Museveni. Omuntu yenna najjako President Museveni ayina okubanga asinga Museveni okutegeera. Ono kasita omuwaana nti principal tosobya. Principal togenda manju. Principal go singa ng'akuwa kadi. Kubanga ati ziwenjogera wainde kambaga bobanga yaka Kyagulanyi akwagale ja ku TV omuwani omugabe banange wafugadda kubanga Kyagulanyi nzo kwa yali mu biroto bye mpuliza wako kamaleyo kampeni ono ekino nindako kamaleyo wano ku next media kitegedde limit uli mpuliza kyengamba kitegedde next media Kyagulanyi mpuliza kyengamba Kyagulanyi yafuga kati already ne waliyo omuntu mukatonda mugulu wakoze manye nako eruma abanako wakoze njogera bino byenjogera numerirwa munako bambi waliyo munako ngamanyi Kyagulanyi nsoko waliyo munako bambi ngesubye liri mu Bobi Wine waliyo munako bambi ngesubye liri mu opposition naye ngo munako talina mugula bwongo nti ekulete ko bina byebufuze ebingi nupo kole ensobizo ekola kikomeza Museveni okimanyi ti muhozaze ekyo wadde no kirowooza ti Museveni no bwaba edogo yali jawa Sudan oba yali jawa simanyi president yajja tomu muhozi bagenda kuba wabaka abekiwogwe ompulya bulungi parliament yegenda okulonda next president Museveni ali mukola handover eyo nate babimanyi balina kujja mu Badjo University okuva January parliament yegenda okulonda president niyo muwadde ababaka babekiwogwe tebalina kye bagenda kuwakanya tebalina kye bamanyi muhoza jafuuke president naye atukunkumula emyaka emirala 5 fe tukwera ku mativi kwogala tuba tufunyeeki fe twagala enkyukakyuka eyaddala wakko Panga Kyagulanyi dictator mu opposition Museveni dictator tulina ba dictator babiri bonna bafaanaganya ebikolwa oli alese family n'emikwano ono emirimu agiwa family na mikwano muna Uganda omunako nasigala nga akuba enduulu n'afaayo nga talina kyafunye etegeeza Uganda Bobi Wine bonna laga abantu abali badde kola lya Museveni eddokolo akola booti gamba maka teka ya Museveni nyamba agiteeka yalabe abantu tebakwayinisa abiteeka ebya Museveni abantu tebakwayinisa abo abantu balina mugaso kati gwamba ekigambo kimu turawule owayifole Burkina Faso yawamba mukama we ngaali omuntu omu tiyetaga abantu abo just bajja kuba kyamulamu kubagamba bisirogani Ibrahim Traore bagamba bisirogani kati bagamba agenda simanyi omujjako okoze strategy mujjako ati mpa strategy okoze okujjako Museveni bamugisaako mu maasi protest vote erwa nga naye tubagimanya bagisomesa mpayi kibasokale mpayi protest manifesto gye bakoze ganyera balaga mukazi wange omulungi mu nsi empya Kyagulanyi atamanya nti Zuwena n'atamanya nti Zali bafa Busoga yesinga abakazi abalungi mu nsi Musoga alina ekizibu kya bikajjo omusoga alina ekizibu kya nnyanja Jinja yali industrial town soko yali industrial town bagambe nenda kuddamu nzimbe Jinja buto efuka industrial town kubanga eri kumpi ne border y'Ebuse abantu ba Museveni bano bantu ba Museveni mpuliza kyenkugamba buli omu afuna abantu naye kati gwe how can you outsmart Museveni togendera ku namba azimu mfunya abantu bunkikubye simanyi mulabisiza bera ne strategy kola timu nga Museveni ogenda muteka ku pressure gaba n'obuyinza kakati kankubuza musawa zino bogama tugenda gabana buyinza na Museveni walukaga yagenda okukola ekiwandike kijjako obuyinza bwa Museveni tasobola Nubiani yagenda okugenda mu parliament akukiikirire ezira balubongo lubongo yakikola bomu olonda bagambe londa timu y'abantu 10 tugende mpola wako ogoyinze paso pa timu nze mpagira lubongo ne ku kya Kampala londa timu y'abantu 10 tugenda gabana buyinza Museveni munyigiriza mpa timu yo wano nina lubongo ya soko sirike tili wanuko muna mpa soko sirike echo naguzu nawe kula kona yako kula kona to wefula muntu batajira shami mumba gambe oyina na maeta natoka ko level tuina lubongo ya tuina na lukola tuina jole senyoni tuina katana mpaya abantu mukaga abategera munuko bugambe lubongo ya ategera senyoni katana nena lukola mpayo goteka mu level za segona
bona bategera kati abantu banjagala abantu 10 tugenda mu UN otoyina ogoyina kubanga Uganda we badde daga tugenda mu kibaita power sharing ngekenya soko va mu yokusagira kanzomese tugenda mu kibaita power sharing oyina okuba ne team y'abasajja abagezi n'ekyo okubiri tubujanga kabagezi ekibiina kiba kitwalanga ekyabakazanyikirizi omugaga kirumire yandi yagadde okuba abasajja nabo babona bawemula ku internet bwe agana kuvuma ekibuzo yenga ye mundu yamaze okujjako oyina okuba ne timu nibagamba ne kati Kyagulanyi okufuga Segona Kyagulanyi yafunamu bagamba bafuga abasajja abagezi abo bampuga Kyagulanyi ayina omulamo ne buli wejjako abantu abagezi yalaze nti aleeta bakyali be baliemu kuba Kyagulanyi mutima gwa kimeta ina jatwala Museveni gegana amazima agabaluma mutima gwe yenga Kyagulanyi yakimanya Kyagulanyi ndabikira okubanga anonya bwava mu bintu bino nga ino kola ensobi nnyingi mumunyigire kuliza nti byenkugamba zino ensobi Kyagulanyi azikola agenderedde tazikola ntazimanyi ye yamanya nti Museveni talina gyalaga kati agamba kati nobya nigendo bbe wali kyobbayo walukaga jango gye ekyo jja bino byogamba bana abanaku be bali musoko soko wulira ati byanga tegwo byogera kugambye ko tegwo byogera kugambye abanaku bo bamanyi nti bali bize bajjako Museveni bali bize mu kwegaggawaza tujja ku kadi njogera ku kadi gwe tompapya tuwire buli ati banga tompapya ompulira bulungi kakati mu Uganda olina okuddayo omuvubuka ndaba nkwegayidde omuvubuka kola togeza n'owagira Museveni togeza n'owagira bana abebe obufuzi abo opposition nyiya ofunye otya struggle ye y'omunsawo ate onkanga kanga akiwe njogera ko Museveni tompakanya funa omuvubuka obaddewo otya bano bawalukaga bali mu business yaabwe Museveni ali mu business gwe masikini agoberera kolale mama wo mujjo otya mu bwavu ofunye ekyokukola walondo wanupu yakuyamba oweni ale mwakuyambye tuddeyo ku drawing board manyite nakube bekuluma tesosola mu kibiina kya byabufuzi tesosola mu ki ne bano Museveni asikazawe ne opposition esikaza omunaku nasigala mu bbanga nze wano mpuliza wano njogerera munaku omunaku ngali serious kubanga abanaku baagala enkyukakyuka eyaddala era Kyagulanyi banako nakino bye bigenda okubaawo mu 2026 Kyagulanyi bwatawangule Museveni abanaku bagenda kweta revolution yaabwe eri headless bagenda kumanya binoze byogera bagenda kumanya Kyagulanyi atumalira obudde bwaffe ne tumuwa suubiri affe bamwe bana Uganda balinga bakazi bagenda kubamenya omutima omulundi ogwokubiri olw'ensobi za Kyagulanyi zakola era kiddako Museveni nekyenjagala Museveni yeetegekere nti revolution y'abanaku kena janga tayina agikola ebedde eyegenda kubeera ni controlled wano Kyagulanyi ayambye nnyo Museveni okuleta Minister Mayanja peasants mpuliriza abo si banaku ngamba abantu abali mu byaddala ng'omuntu ddala ng'omuntu munaku enjala emuluma essubi liri Museveni essubi liri mu Kyagulanyi bonna agenda kumanya nti baali banoonya byabwe Museveni ne position kati nze masikini ye kubanga gwe omuntu okujja ku government oyina kuba mwavu nakino kankikuyigiriza wako omuntu yena najjako government ebyeddala oyina kuba mwavu nga Museveni ekyamutwala mu nsiko kugaggawala teri mugagga ajjako government teri muntu afuna musala gwa parliament ajjako government teri MP agala Museveni aveeko amuwa omusaala teri leader of opposition agala Museveni aveeko kubanga Museveni yamuwa omusaala bazimbiza apartment basi kati just bayina kujja kweteka mu kifaananyi kya nnaku yo bagende bagaggawale that's why ndi buli mubaka wa parliament ava mu parliament munaku kubanga bali ku maziga g'abantu babalimbalimba Museveni okujjako obote Museveni yali munaku nga n'emmundu yeewola neewole wako okimanyi omuntu omwavu yeekyawa n'ajjako gavumenti okimanyi omugaga agamba bwana bwange akayumba kyogamba bano basobola okuleka biiki zaabwe basobola okuleka amayumba ge bazimbye mbagende bajjeko Museveni just balina kubuliza ate kankikuyiriza nakino opposition yesinga okwagala Museveni abeeko because bamufuna omuntu ng'omukyaye omanye omuntu ayagala Museveni abeeko bwali ye muntu w'ebbaala ebugerere eyasuza enjala amanyi mudayo teri panado ebinyagwe bikubye w'enguudo oyagala Museveni ne bano bonna bababuzaabuza ne Museveni kyovula Museveni sikati yagala ebibiina by'obufuzi Museveni yalekayo ebibiina by'obufuzi kulimbalimba abantu nti mulina abaagala okunzijjako tewali democracy no Museveni ngoli mu byaddala tasobola nakuwa leverage eyo yonna Museveni akimanyi bulungi opposition yawan teri serious Museveni akimanyi bulungi opposition yawan eri after money Museveni assigninga tulina bintu byetu Museveni tagenda ku constitution Museveni tagenda ku constitution Museveni mu mutima gwe yematiza tekyenya kisanja Kenzo katika nkwebwino Kenzo okufojinga nakola olukungano nagenda ogenda mu emunyonyo yalaba nga tewali pressure jukira abantu batamanyi byabufuzi bo balaba nti politics atamanyi politics wa mwaka guno ali down nnyo kakati nze nali mwavu nali manyi ndi mugagga wako nenga nenda ba Miss Kigundu
ne mwewanirako tinda mika 10 ekisoga simanyi nagula ebugerere nagula e Masaka nagula entebe mukati na misi nantunulira bwati nanga bajjo gambe oli mugagga nanga katwate oli mwavu nnyo choli ne kyenkolaba ku TV sikyo inokola ki kyampalizo okola nadda mu investment kati ne mmanya nti ndi mwavu bulijjo manyi ndi mugagga ne mu bagagga atemba mwavu kati ye Kyagulanyi loza afuna abantu bano bafuna saba badayino funa aba Kyagulanyi bitundu 3 bimu kutuseeko yite yalowooza nti akyali w'amaanyi nga 2 muki akabusi kubanga 2 mugumu finance yangamba tulina Trump nagera nenfuma mu Museveni nenkola ne video bawagiraba ne bansiba emyezi 6 nangamba Trump akulaba mu satellite nga Trump yali edi mutwe gumanye na kugenda bidemo opposition ngaba omanyi kaka yakola oluko lututira gugunde beach nziralinze mukasambide na habitats wako beange tubyogera bibyo bali bagenda kututta soko sitike kugamba don't mention names here bali bagenda kututta soko bali bagenda kututta soko wako kamale point yange bali bagenda kututta ngatumanyi tuli mu byaddala kuba omusajja atukisa butisa kubwere nze njogera abantu abali mu byaddala tumentioninga amanya gaba atutontisa zeti aba mafia ba Museveni nze nakindi akonse wako mama mmere yange oli mukusironza nango osobola kuntusa tiisa osobola kuntisa tiisa ebe bwe buzibu bwa programu zo ngambe soko kakane okwenze personal kati ano okulye mmere wana kaka yali agala kutagwe kaka wagenda omanyi yali agala kututta nkimanyi kati obotobo kimanyi bachata osindika ebinyi wayogera gojman try to feed them struggle nebyekisi wayogera kubigenda bicha sibe byo wayogera kubigenda bicha kati ngwami fe tuyise mu kufafa aboga tulina obulu okimanyi wali omuntu nga yagala Museveni abeke byadda nga tali mu katemba w'abantu bana bannobu guyagala beke byadda ebyadda okwebaka ku baana bantu bwava kati mbera na prime minister mu kibiina kye kyonna ene government ni power and page for change agala leo ko jatimbo kwali simulabye ko jatimbo bana bana bo bagamba ekintu nga bakuyita simanyi munyampi simanyi project simanyi bikoze bitya bo babera mu ebyo babera mu ebyo byekisiru bajje munyampi simanyi bajje okola ki chala uya tegese sponsor ani Maureen nego laki otujjayo ebyo kati ya simanyi bagenda namujira bali bagati jaita genda kututta ono yakado gomma laki otujjayo kalmanya ndula laki otujjayo yasine nakuzino tulina amateeka gati makeka kati nkoze eki lwaki omuntu aba ayogera ebyama kati nkoye ebyama ebiddako muhozi byalese oyinza tupasono bajjo waliwo wentusinga ndaba onyize nnyo ati bwemba ku kituufu wente bwembeera ati buzibu abantu bagala mazima nze kanga bagambe mukuru bajjo gyebaleko ssebo kali ndamu tumala kwogera gyebali nawe gyebali kale ssebo bajjo ngaoyogera ng'eyalidde ati nagwe ndowooza yowete bwebeera ssebo saali ebintu byoyogera leero byavudde ku mulamwa toli ku mulamwa leero ebintu byoyogera olaga wali obanga sekonda yakuwadde ssente n'olya ebintu byogera bino tebiri ku mulamwa olunaku lwaleero oba oli musiru kati lwaki ogoberera omusiru bajjo leero oyogedde nga fala genda ogoberera abagezi nnyoko kozesa kasayogera bitayagala kuwulira nagambye sagala nti bigenda kwasama ate kambikube kati kambikubemu kati kambikubemu kambirayo nti bina kyebiyinza kunkola manyi kati bo byagala kufugirawo kuki kafutiria yero nalekayo sente mmeka era nzaze yagaliramu nalekayo sente mmeka nalekayo sente mmeka kafutiria ali naye gyebale bisula naawe lwaki osuula ebintu naawe alo bulungi ndi bulungi kati naye bajjo tolabanga amazima gasaana okwogerwa ne gasigala nga amazima omusajja yayimirira ku magulu abiri n'atugamba yetasobola kuva kuwoli kuba mukwano gwe bajja okwembeera mukwano gwo n'okizula nti ndi mubbi okulebuza kiri nti ndi mukwano gwo
Soko nziremu kaawo. Nkuddemu oba ngoleko owuliriza. Wano ko tasobola kubeera mu bbi. Mu politics mpuliriza. Veronica Nanyondo omumanyi. Mumanyi. Okimanyi mukwano gwa Mpuuga nnyo esayininga mu kipapula ekiremeza Mpuuga mu parliament. Okimanyi bado kimanyi. Anti bwe yamala n'amala Soko sirike tugende mpula nga bombuuza gwe nkwagadde kuba oyogera nga muntu mukulu. Veronica Nanyondo. Akukota n'amongi mukwano gwa Mpuuga yasayininga. Njagala omuntu ajja nangamba nti ndi mukwano gwa Museveni mu misana okusinga akukuta. Bakansala bono bamanyi. Bakansala na kyongenda kukyuga. Bakansala bono bamanyi abagenda egaluga wa Museveni. Bona baba wakadi. Alika nabo bakimanyi nti baalya. Singa era actually bakonzijukiza nnyonyole ekintu ekyo. Nze njagala straight standard mukama wange. Tiboboko yabakolaga n'Empuuga ne Veronica bonna bakole ki? Toba na double standard. Okitegedde sebo anti kakati bokuba banumbu loko bakolaga n'Empuuga ngate abampuuga baloba wakadi oba otegeeza ki anti wuliriza nziramu ne vice president wa Nuupu buno obudde Mistani Mwanga Kivumbi ndo atako kusenyo ne bampuuga okusinga ate Segona nze njagala omuntu ali straight obunanfusi kintu kibi nnyo no kwa ne Museveni ngokimanyi no bawakadi ate nojo nokuba mu Segona buloko yakolaga n'Empuuga ate nakikwatulira kitegezo bane double standard oba munanfusi wako mu nsi muno waliyo Katonda agenda kusasulira ebikolwa by'omwana oyo mu myezi 4 ndagula kati ndi nabbi obunanfusi kintu kibi wako nze lwaki abantu banjagala okimanyi kubanzi ja mu TV nenjogera nedaga omutima gwange ze obatuba mukwano gwange toba muki bwe mbasu nagamba kino ekisenge singenda kolera Museveni sente zonna zibampade ba promoter muno bimanyi nagamba kubanga I keep my sene munanfusi bwe nkolera Museveni mukolera misana ngesekola ki sikukuta kakati bokwata abantu bonna basidinga ne bakansala bonna Kyagulanyi be yawakadi bakolaga ne NRM bagende galuga owate ba Veronica singa yagambe nti ngoba buli muntu atayagala Mpuuga zone besagala kumenya be mu pibi yawade kadi nga bampuuga shagala kubono ne nakalulu kabo ni ate njagala nnyo Segona oba omuntu inagamba basebujju tize Mpuuga mukwano gwange toba namboze kyamusuula kwegana Mpuuga nga bakola bonna public etegeera wako ebyobufuzi tebikuluganyisanga mukwano gwo njagala nnyo omuntu agamba nti bajjo Museveni n'amanya Mushega bali ba mukwano paka kati n'amanya Mushega yavuganya Museveni n'abobonyabonya namugaga nafunayo omukwano omupya njagala omuntu ali straight njagala omuntu ali kyali namboze yakolerera kadi abantu kumuwana kati bwe tufa God forbid namboze ne Segona bafa ne Semujju agenda muguru ne Segona kuba boyogera amazima nzisa ekintu zibu kya Uganda ya opposition ekukuta ne Museveni ekiro ekizibu kya Uganda si balamu ekizibu kya Uganda si bebekulu ekizibu kya Uganda ebe opposition abakolera Museveni ne balimba abantu benyale mu bangi abafunye kadi mu Nuupu okusinga abantu abejjaye emisana ngena n'omuntu ali straight emisana ngena n'omuntu andaga kalaze entufu emisana kubanga singa kyabadde kyakolaga n'Ampuuga abampuuga bangi abakomyewo singa kyabadde kyakolaga na loyalty bangi abadde ne loyo basawo agwe njako kuba oluyinga abantu bandaba tebagenda ngo ku ground n'olunaku n'olumu kakati kankubuuzeemu tugende mpola kankubuuzeemu okwata constituency n'oziddiza NRM ng'olaba soko sirike kankwe ekikunawe opapa okwata constituency n'oziddiza NRM ng'olaba n'okwata Mityana n'okwata Zibusiro n'okwata constituency zonna kubanga independent banja bagenda okola kino ogaba bubi kadi z'Emakindye n'okola akavuyo NRM mumanyi lwaki nkugamba kati kanjogera empola nti Muhoozi General CDF yagenda controlling akalulu kano watali mu maje otegeera otya ati nkubanyi yalonze ne returning officer ebyo byeze kufubira mpuliriza lwaki onchaza ono nti ebyo tibi wako ndi musajja mukulu toddanga mu kumutufula manyi nagamye ntobereza sabula nze ndi professor byange national issue byange byinjogera bana Uganda byange nkindamu security ya Uganda CDF yagenda gikontrolinga akatani ani overall wa security Muhoozi nayo ina bulungi amagezi gambo nti security ya Uganda Muhoozi yagenda gikontrolinga ekyo kiriyoke because PLU bakabanda bibagenda okubera mu mivuyo gy'obululu bile byinjogera mbimanyi ate ekyokubiri kino ekisanyaze kinako bukakafu kino ekisanja bali mukola katembo ono yenna mutabanyi wawe asange smooth learning nziraba na Uganda nkuba omulanga ku TV kuno sina kibina kya byafuzi kyonna kyembagira era sigenda kulonda sagala kwenyiga munnaku
egenda kuba lume myaka emirala 5 soko sirike wako sirika basi wako nagamba kula wako nongenda kuguba wiki jaba mpe president ategeera kubanga levels za entertainment bochaza guest omuza malazaga kusigamba gwe ngamba abantu tuwefura tobera ku pressure obwire buli njagala omuntu ategeera ompulirize sina mala point ngobokira ino mubikola ngende musabula this is not sabula eno abantu abategeera ba honorable bobo nakwe bali baraba kango papa yobuza kusinga maka kuteka mu ebigambo. This is a national program. Listen to me when I'm explaining a point. Ngwe producer mugambe abe muntu mukuta kuta bamizansikiza malayo point. Malayo kale malayo. Kugambye CDF wa Uganda muhozi yagenda controlling akalulu. Returning officer bunaba amaje. Okuto obuyenje bunabosa obutadde kunaba koba. Gotmind bagala yasinga naba koba byobululu bomeka. Ebindi bwali butono. Katodi dakana kavude mu bina Uganda bakazi kato. Nakatekekanga mutukula. Olokuba zaka akabani. Akawadde opportunity nokawa card. Tolonze busobozi. Genda mitiana ku Rwanda bagambe nabakoba lena bossa. Chagwa ino kati kuno chagwa nagenda okulati bana Uganda bategeera. Ne bana agenda mitiana abera emyaka 10. Abantu bagenda kuwa busobozi. Kali akali kana bossa tekasobola kuimira ku floor ya parliament kogera luzungu kumada. Odira nabakoba. Tosobola nabakoba mazima wavu nabakoba aziza abantu kutaka. Nabakoba akoze. Omuntu akoze mu strong candidate. Kati empana nazo ze cyane gito. Chagwa nyebintu byakora bira gandi still young. It's driven by emotions. It's not a national leader. Tosobola kufuga gwanga liri mukoni. Gwanga liri mbasajja bagezi ngaba bajjo. Gwanga liri mbasajja bagezi ngaba birungi abateka bomu ne bazetegulula. Okufuga musa nkulaga mu 70s tu. Soko sirike. Nkulaga anti omuntu. Nkulaga anti mpulizanti. Nkulaga anti omuntu okufuga gwanga kise talent Katonda yalonda. Nakino njaga okikirize. Katonda yalonda omukulembeze. Ndi kyagula okutaka nyenyenkulo katade ku mukazi n'abakoba omye bagala potential candidate nze nchogera lumo babo sanze na mubuzo basamutegekanga okay wamutegekanga mumanyi ntegera ye tosobola kwata national issue ebintu by'emitiyana no biwakali akana mpuliriza tosobola kwata kyengera atate walukaga muwolerezamu nze nabadde na propose gamba kyagulanye walukaga sokadde yasoma emyaka 5 ompulira as equivalent soko sirike ati we buzibu papa walukaga ba malosome emyaka 5 okwate Segona okwate Muhanga Kivumbi okwate Namboze ompulira okwate DP Gloko yonanga bayajja abasajja abakadde obagaye bananga ekisanje kijja kyabavubuka Segona mugende kino ekisanje kya mwekisi ate wasibulire mu kitiibwa sikubaswaze otu kubanga Bible egamba kyosiga kyokola ki tosobola kuddira biyenje bitanetuuka na kumanya national issues and national matters no baleta bagenda kukuba njagala wako between tusibe kono sente chago ne baweza nga badanga munaweza abaka 5 konsobiza ako zindaga mukogera nange era ono sirida okukyalawo kubanga kiriza Museveni ali mukola kibaita hand over the power Museveni agenda Museveni ali mukutegekera mutabanyi ukyovanga Museveni yagamba 2 mu kago opposition nja kugimalawo kino kiyali ategeeza yanategeza ngenda koleka opposition yonange disorganized sawa zino bulitwa ine bibina bimwe kama 2 mugumu tutwa ina bibina bingi kati bibina byofuzi bingi buli kibina kina abawagizi kyagule wantegedde nti buli kibina kikutadde ko tabo kigenda kusumbwa nawo jangu oteleze nyumba mufuke ba Luganda bali mwezi tukwado wa road mayor netagala owagireza halalo yulika nga muri one family nga temuli divided ne sawa zino nopo eri divided bana bogera ku internet begumya bamanya amazima nzikensinge sinti njogera amazima tosobola kuvuganya muntu ayina sente muntu wa electoral commission muntu ayina mundu ndako muntu ayina mundu no mukola mu biro bikola bya chana kito okuma Segona cards nze siwagira ngako Segona no kanchikumulira amazima tosobola samu nsokombere nze siwagira ngako Segona siwagira ngako bagala siwagira ngako manje kyeba kutika njogera kituufu kubanga twakwata Bible netugandi mukama tukomyewo mu nkyuka tugenda gamba kiba na Uganda eno program contract ya myaka 3 bwenzija nesigamba abantu mazima Museveni naddamu n'afuga ne babba Kyagulanya akalulu abantu nibagamba kadoya kanzija wano mpagire olinga bagundi oya kanzija wano pande banange Kyagulanya agenda twala Museveni abanange Kyagulanya agenda ninga talina strategy jako Museveni bwe yagenda mu kalulu katono yabagamba obote n'ogezo bba kalungenda kukola ABC dimbulya Kyagulanya plan yagenda okukola bamu bya kalulu tayiwo Jasi kuchamukiriza mu bantu awo bakungane bakube enduru bambi badde wakati basigale mu bwavu zate no anedde omuntu njagala munna Uganda aveko munna kwe muluma
Pulani kijo ina sema mukama wafa atukole paka Kyagulanyi ye Moses. Pulani kijo ine gendo tujja muteriwo. Ogenze jinjo bagambye nyagala mbalage ko mukazi wange omulungi mu senso obizi. Abakazi abalungi binagambye basibuka jinjo. Toyina manifesto. Okibanti munyagwa. Munyagwa mulaba. Munyagwa yasinga manifesto. Yagambye ngenda goba abagwira. Wanoba ne kala ngoli mweru bakuwa taxi holiday. Abasubuzi ngenda goba abagwira. Munyagwa kale kanima munyagwa ina manifesto kusinga Kyagulanyi. Neo na achamukiriza kubanga population ye yabavubuka. Achamukiriza. Nwera birante yabavubuka 80% bayina mirimu. Abavubuka ba government ziwe munapanga Kyagulanyi. Ngenda bakola job centers. Wane ejinja neka muri district nateka mu muntu wagenda nasaba emirimu. Emirimu egyo giri ku didi. Emirimu egyo giri ku mawanga. Anasinga ka qualification n'obumanyirivu gwenje okuwa omulimu. None mba wanna mukazi wonti mulungi. That is childish politics. Tugenda kusigala munako eno wako emyaka emirala 5. Wako njega tugumino sibiyogeza mu kyayi Katonda ngandaba. Mbadde nkubide nupo ekikopo kuva 2021 paka kati. Nze siwogenda ngako Museveni waliwo ebintu bibakolanga bya kito. Nga tulina ku upgrading entegera yafe wako. Museveni singati yategera mu nsiko. Bya meeting okero lutwa Nairobi yandikiriza ne bamwamini ne Museveni yagana yamanya nti bwingeza nenzikiriza tito okero lutwa nti agenda kumpa ministry. Ajja kumala nefulira mpambe basale musale mbalekewa. Tulina kutunulira obuyinza sebufo. Kati opposition yafuuse yakalira bifo. Olaba entalo bonna berege ebikyabagala bifo. Nenga bali bajja mu nkyukakyuka. Batulimba nti bagala kujjako Museveni. Omuntu agenda okujjako Museveni okayanira otya parliament etalina makulu. Njagala ombulire wako parliament etuyambye eki. Njagala nnyo omuntu ajja ku TV kuno n'ayogera amazima n'abagamba banange mumpe ndendyeko. Oyo simuyinako buzibu bwa Katonda. Nekyo saagala muntu kujja ku TV n'agamba ngenda kujjako Museveni nga mpita mu parliament. Parliament mulimu. Parliament mulimu bafunye kinoma muna singa bakijja ntulwanira bannayuganda. Munnayuganda amulwanya nga togenda kufuna musala gwa munnayuganda. Ogenda mu parliament bakwe milioni 3. Ate nga wefudde mbolwanira omunako ate omunako omuleke munnako. Mukatonda azasobola kukiriziganya. Wako Katonda wali bwatokya omuliro. Njagala fena tufe bannayuganda. Njagala Mukama Katonda abampulira. Nze aliga bajjo walinga ku mazima. Tebakutegeeranga, bakuvumanga, manyine Yesu watu bwe yali. Kubanga tosobola nga ogenda kujjako Museveni nga togenda mu parliament ya Museveni. Ogenda kujjako Museveni nga yakulondera leader of opposition. Ogenda kujjako Museveni nga yakuwa omusaala. Ne security ya morale yabawadi ne security bakuuma. Gomanyete aba security bayina gadget. It is a constitutional right. Wano waliwo constitution. Constitution nga president agikyusiza wayagala. Nga Museveni wayogera wakyusa. Museveni nagamba ate ekimu bakita revolutionary politics. Mukatuna mugulu singa namwegase Basegona, Bampuuga, Bobi Wine muga kati twagala revolution. Puliriza mpola Museveni singa yati. Ne Museveni ko muza mu multi party system ebina byobufuzi. Agakona mugulu tosobola Museveni. Museveni yabamalada kati Museveni yaziza ko muhozi 23. Museveni kayande kano kanulu. Museveni ali mu 23 mu mukaaga. Batu batufuze gendo osomaka dobakaita betrayed by my reader kazola yakawandika. Betrayed by my reader kumanya tactics za bunebe nenka yanezili mu noob umpuliriza. Museveni yazikola. Kwa Museveni yategedde nti abantu bagenda kweta mu opposition wako kati kankubuze mungu bakaita betrayed by my reader. Wako Kyagulanye batawangula Museveni kuno mwaka agenda gamba ky'abantu bonna kwanabanga gyabalimba bulimbi nti mbatwala nti Museveni agenda ekigambo Museveni agenda kyatama abantu. Besi yabagamba ab'Masaka mugenda kumulaba. Onabagamba mubindeke Kyagulanye manyi agamba nti oba musiru nnyo okudda mu kalulu kano. Juka ayingidde mu kalulu takyusa kibaita electoral reforms tazikyusiza. Ayingidde mu kalulu amateeka gasigadde nga bwe gali. Eyandibadde agamba sigenda kuyingira mu kalulu konna paka nga bwe yabaka makyusiza kino na kino. Sigenda kuyingira mu kalulu kano paka nga gundi akozebwa ati ne bwati. Naye uzute mwagala mazima. Mwagala muntu kujja wano ku TV ayogere ebyo ganti Museveni agenda nga tayina gy'alaga. Bantu beeko n'eddiini mu mutima. Okubye kinabadde ngamba Ssenyonyi ku Twitter. Ssenyonyi yavuddeyo n'amookinga Basegona. N'abasale munalabye obuziga. Simanyi obuziga kati Ssenyonyi toli mu level mookinga Segona. Ssenyonyi toli mu level Vuma Mpuuga. Nze Mpuuga simwagala. Ne toli mu level Vuma Mpuuga because leader of opposition inagwa ate kuba mugatta bantu. Ssenyonyi yandibadde agala statement n'agamba ngenda kunoonya ku mukulu wange Segona tugonjoole ensonga. Nene yalinga baana bato. Bw'atula mu kamera bw'ati amookinga. Aseka bano bazimbye ebyobufuzi ebyobukyayi yabadde amookinga yagambye mbu amaziga mangi Ssenyonyi roza Segona okaba amaziga gososoga mukabya yabadde agamba Segona amaziga mangi kakati gomookinga Segona obwayamala abantu basiima omuntu yakolera constitution omuntu yajja mukamawo Kyagulanyi mu kkomera omuntu abonyebonye ng'ekibiina Segona oyo tava ku mugendo mpuliriza
kati muwe ekitiibwa mugambe mukadde waffe tukuwummuza bulungi n'ekitiibwa omuntu olaba Museveni bwe yabadde amakadde ago executive yamuwadde respect tiyagize mawulire kumutyoboola gamba muzeeyi waffe Sseggona tukuwummuza tukwagala nona nnyo osigadde oli famire yaffe ompulya bulungi era tujjanga tukwebuuzeeko muzeeyi public gaba n'abantu balimu naye tusobola kugenda ate ku TV n'otandika okumusekerera olw'okuba olina abantu abaggoberera that is kyalo politics bino abantu bonna Sseggona Ssenyonyi byakola ne Bobi bagenda bisasula 227 abantu bajja kuba balabanga abafere kubanga fa aboogera amazima balawo tukola kikutegera kubanga olaba ensonga tuli mu kalulu njagala ebbugumu liriwa mu kalulu gumanye ebbugumu yali mu kalulu 221 okimanyi omuntu anawangala byofuza alinya bulinya naye kakati obuzibu Kyagulanyi abantu abamuli okumpi bebalabe be Museveni yagenda n'agula abantu bonna abamwetoolodde kati bamuwaana buwanyi ti principal okola kituufu nze bajja amugamba amazima ateze mulabe kati bwe ngamba Kyagulanyi n'afunamu ekyo kuyiwa mu programu gye nkoze nadda waggulu ani abafunamu si abaafunamu nze mba nfunye eki nti wana mu Uganda abantu aboogera amazima zonna sigala bw'omu nze kajja ku TV kuno ne ngamba Museveni ebituufu n'onyiiga ompulya bulungi ekugamba nze ka ajja kuno ne ngamba Kyagulanyi ebituufu nze ngamba muhoze ebiki kubanga nze neewaayo okulwanirira omuntu omunaku nze njogerera bayirayo ndi ku TV kuno njogerera omuntu atalina bwogerero. Can we listen to each other by Joe? Oda yogera ku bantu n'ogamba Basseggona n'abalala bonna nga bwe basuuliddwa emabegakaawo Kanokiza Besigye yakola statement n'agamba obuzibu bw'eggwanga lino be bantu bannabyabufuzi abafuula nti bamanyi politics ate nga wali abantu ababulijjo abamanyi politics Besigye kakati ebisiro bani nani abadde yeesimbyewo twabadde ne Sseggona twabadde ne Magoola twabadde ne Walukagga Magoola ne kale Sseggona tumugye mu kyo Magoola ne Walukagga ani asinga ebisaanizo okusinza ku nubu balabe nga Walukagga manyi Magoola mugagga manyi Magoola yasoma nti twagala bagagga kuyamba twagala bantu baavu kujja kwegaggawaliza mu parliament kati nze mbeera Kyagulanyi kati mbakubanga nze nalonze kadi y'ebusiro nandi badde njuwa Magoola soko sirike soko mpuliriza si bya ground EMC mpuliriza ate EMC yekulondya ground EMC ogimanyi EMC electromagnetic ekuli wa Ssebuufu nga naye kenyini anoonya kaluluke singa Bobi Wine abadde alina democracy mu kibiina yandibadde aletawo kibaita neutral EMC naye kenyini ono ajaga nja kulonda Walukagga ajja nyimbira oluyimba ku campaign zange tekali neutral ate kiguli Kyagulanyi EMC Kyagulanyi alinga Museveni ba dictator tulina ba dictator aba mu Uganda Museveni ne Kyagulanyi naye bamuvete just kugumaza kumala ganti aita mu process mu nsi muno teri muntu ayagala kumuwaana nga Museveni na Kyagulanyi Museveni omanyira kyose eggwanga buli amugaba muzeeyi oli muto muzeeyi gosinga muzeeyi tugenda kufooli roboti muzeeyi tugenda kumala ku myaka nga amuwobwa minister kati ye Kyagulanyi kati bano bamanya Kyagulanyi nti abakulembeze ba Afrika baagala bonna kubawa nti baagala muntu ayogera mazima bwako nokira nogamba Museveni amazima goba kuba minister kati ye Kyagulanyi ekikuya Basseggona ekikuya bali baagala balimira ku principles zaabwe waliyo omuntu gwe tujja kumanyira nga Ssemoju kati gwe tunira constitution upegenda funa abaka 3 bagenda kwa Kyagulanyi 30 point ina plan yandi badagaba muna tuve mu ntalo mujje twegatte Lukwago oluwa muna abana tebagala kwegatta electoral commission ogera nga balonzi enjo ndi bulonzi ze nchikira balonzi anti mu kitundu kimwe nakalu mu Uganda yonna mpuliza bilonzi bya balonzi bili webiti esigenda kulonda abalonzi bagamba we bati twagala service delivery abalonzi bagamba twagala service delivery naye mukatula mu kino kanchogere ku TV opposition yo offering a service ati mpuliza kanchogere ku TV teri tubayina kibagenda kola ku Museveni n'obusiru bwabwe kakanye kale kansikakanye eno strategy eyamba Museveni kuleta mutabanyi we zinali mind opposition sawa zinasigaye ronda muddo omuntu omu fena tuli mabega wa Kyagulanyi soko sirike mpuliza kyawe mpuliza nti singa opposition yatula bwebanga tebali mu sente kyekabagana okwegatta ebibiina byonna ebyobufuzi ne bagatwagala president omu Kyagulanyi Lukwago bwebanga tebali mu sente lwaki bali mwezi avuganya Lukwago bwebanga tebali mu sente lwaki besimba lwaki opposition yerwana kati ndazita mwina opposition mwina bakozi ba sente zangenda genda mugulu watu wakulimba otajaga nakugamba nti ze ndi opposition gamba you a money maker bali mwezo teyandi esi ampuliza bali tutende Lukwago nebagamba kulwaba na Uganda tutekawo omuntu omomu nga bali mwezo banabba akalulu ka Lukwago bali mwezi agenda kumaka Lukwago sasa bagenda kujja Lukwago agenda kuba biza akumaka ke bali mwezi akumaka ke WDF akumaka ke Kyagulanyi akumaka ke Museveni ayite wabbe emome kale Museveni awangule kale kangabe Museveni awangule kale Museveni ayite wakati NRM teyina competitor bukine kisani opposition yeyevuganya
Nenga tasika muna Uganda gwe. Mpuliriza soko ndako. Opposition ye yevuganya. Ndi opposition eri busy erwana ntalo ngo opposition omusajja ali dokolo. Opposition erwana ntalo kubanga babanga tabagala bana Uganda bave mu bwavu. Ngata bajja kulwanira bana Uganda. Cheche abagano kuleta candidate mlwachi bevuganya ngo opposition. Kati ze muntu a student of Makerere University. Ati mali kalibo ngati mujja komisebele nga munonya sente. Jose yogo. Enzize ati mpulizati kakana. Kati za student nange mbere mu basiru milioni 2. Ongambe nti musabe na vako nga lukwa ultimately lukwa gasobola kubba bali mwezi obululu. Nesinga lulibe gatta lukwa goti yandi ati kwa example anti biga tulichumuka kibata visibility study. Tilukwa gajja kuba biza bali mwezo but we need to tukiteka munyo. Kwa example anti opposition yagenda okweyuza ogambe le protesting vote. Protesting vote kitegeza nti baba kwata mukalulu protestinga. Nejukiro one up bagala kututeka abanupu. Ne PPF akututeka abantu. Kati musajja jaga nti naba ko bafunya 100% onomuwakanyiza onogenda mukota jakoleta obujulizi. Okay. Bonogenda mukota jagamba. Bano bevuganya bokka. Okay, baje otakede mu kyengamba. Otakede kyengamba. Baje obenda twogera ku bibina byokufuza ebinje ebyaze. Nemwe ebyo ebinje ebisinga byonna byatandise campaign y'okubisondera sente. Nabigamba tebirina sente. Omuli pirawo ebuli ekyolusaniya kyogerako ekyamunyago. Kati debate ogisiza. Nebirala. Because kibadde kubadoga abakola ki? Bali kusonda sente bagamba tebena sente zigenda bamazako bulungi. Omuli ekya National People's Party ekya station. Kati ekya station sikakyogerako. Ebina kanzireko bine byamagezi. Nkubiriza mpa muganda wange Kyagulanyi akalowoozo. Kwa Kyagulanyi yali mulamu abali bonna tebalina mulamu. Niyita nagamba konti asonda. Mpuliriza nsinagamba Kyagulanyi nkubira akalowoozo. Kyagulanyi mbadde nga ku TV ngamba Kyagulanyi tasonyiwa. Nze mmanyi Bobi Wine mu buyimbi. Nkati njogera nga promoter we. Era na mu promoting nnyo mu byobufuzi mu byonna. Byobuyimbi. Kati njigiriza Kyagulanyi wejjemu omutima gwa sitaani. Yigo okusonyiwa, yigo okukola n'abalabe bo. Bw'oliba oyagala okugenda hayi yega akamesigi kano bakakuwe. Tokufukumanga busungu. Kyagulanyi yiga okumanya nti wako mufunamu ki. Wakanyamba kyaleta ku tebo. Bwako mujjemu ekyo bw'olituka mu state house olage wako kalaze entuufu nga Museveni bakolaki. Lwaki mugereza ku Museveni kubanga avuganya Museveni. Okuwamba Museveni genda omusoma omuyige yakola atya. Bw'omala okuyiga enkola ze zonna omubere ahead bagamba think ahead of him. Tolerate. Make Museveni you are like him. Bw'osobola omuwangula. Mukatana mugula omutima ogutasonyiwa ogwagwa basitaani. Omuntu asiga omulekerawo osiga obukyayi. Ompulira omuntu ebasikolagana nzisikolagana wako mbasikolagana mu byabufuzi tekitegejja kujja ku TV gamba abantu bakukyawe Kyagulanyi ebintu byokola n'okuba banno bagwe Mukama ajja bikusasula ati akakiseera tekiri wala muli Peter Nabbi Bayibuli akuba agera kukatiza ndala na taina manifesto taina manifesto agera nakuba bane n'abakusimbulira ennumba n'abatango nshinga ki ibisogo sirika agera n'atankulira banne ennumba neno busogo ogiraba tetuli busoga kati nupu weza nga bake 10 obusoga na ontemaka akagala ko okubiri owagambe swengere ekaya agenda swengere busoga yekaya agenda oyitamu bwagambe kubanga Kyagulanyi yakubibo n'abantu babadde n'omubaka mu manjeri okuba otya manjeri mbola okuba mukwano gwa bigiro olaba obutalotalo obwekito Kyagulanyi yalemera mu music yalowooza politics music kati manjeri ekyo kikazi okimanta wefu DC owanandala mafabi wa akaluka agenda kubera wakati wa manjeri nandala mafabi kana kanupu kakyali kapya NRM ekoze strategy ya silent majority yere akati go osanyuka nyo kubanga Kyagulanyi tagenze masa akaenda kwa Kyagulanyi wafuna abaka nakati abagundi kwanga omuntu agenda masa yandibadde afuna abaka kwabayi na 5 yandifunye kinano bakikumi nekati yakole ensubi kubanga okirete ekyo buzibu abaliko tebagala mugamba mazima bajjo gayogera bawana muwane principle nene yerabira ati si yasoso kuba ku opposition besije yaliwo Sebagala yaliwo Sebana yaliwo bonna baluwa ate ngono omwana badde afunye omukisa nti ense badde mwagadde nnyo naye ayitiriza okukola ebikolwa by'ekitoowo bajo ofunayo ko obudde bino byonna byeyogera ongejo gamba nti oli mukwano gwe n'obimugamba kakati bonambi bagana tebagala bamanyi bagamba omanyi bagamba tujja kukola nkole eyo osembadde okwogera ne Bobby myezi nga 8 7 months zesirimba bino bimugamba buli kimu nakimugamba tedi kyatamanyi namugamba Kyagulanyi sonyiwa Kyagulanyi abantu bagenda kwagala nnyo balaba oli muzamu kwa buli obeeramu ensigo etya Katonda yakuteekako favor ne buli obeeramu ensigo ya sitaani ey'obukyayi tosobola kuwangula Lakwena wali omumanyi yakolanga ki Museveni yalagala Lakwena okwagala Lakwena yagenda kufanga aga Museveni musajja mulungi Cecilia Ogwalo wali omumanyi
ojimanti yomu kubafulumya Museveni omutwe yamusembeza tiyamulemesa nekati bwe muganya okuyiga politics. If you have change muganya if you cannot accept the change will change you. Kati embere jja mu January egenda bazamu amagezi muganya okuyiga nze nkozo ogwange toza mu January nga akaluka ndakawedde akajja kagenda kabago bagenda kola abantu bana abantu bebafuna abangi tebalina makulu bagenda kola ati bajjo wali professor bana abantu abangi bafuna kasi omanyi Kyagulanyi ayina excitement ayagala nnyo laale kakati ye kasala abantu abanga akumbe endongo natamanya ati strategy kintu kiki kati mu January Kyagulanyi okusasulira omutima gw'omubi ogw'obutasonyiwa ogw'obutesonyiwa bintu ogw'obutamanya nti nkiikiridde abantu abanaku kubanga abantu abali mu mugongo bonna abantu abawagira Kyagulanyi tebagala Kyagulanyi nga muntu. Kyagulanyi alina omukisa nti population yakowa President Museveni waliwo agenda kulala ya Kyagulanyi nga yagala kulumya Museveni wali agenda kulala ya Kyagulanyi nga yagala gamba Museveni twakowa tuwe eddagala kati musajja ati Kyagulanyi akyamukalooza bamwagala tebagala Kyagulanyi ng'omuntu mpuliza baagala kulaga Museveni totuzimbye malwaliro Museveni oli muli wanguzi Museveni tokoze enguudo Museveni otubonyaabonya kati ye musajja wattu alowooza bamwagala bannayuganda babayita abantu bala mu Magoma oli Muganda abantu bala nagamba program gikole mu Lusaka n'okola mu Luganda babayita abantu bala mu Magoma Kyagulanyi yali ku Magoma g'abantu ge gamusigudde ne bagenda kujjawo eddaala omulundi ki kubanga ayitirize ettima kintu kibi wako bajobwere nobo nduganda tuje mu simu nga tunagenda masimu leto tukwata masuka tumale nabyo okusomesa binjo esimu tezigana kujja waka esimu zirekere tujaze kwata weekend nti njagala no kubulira mwana ono kubanga njagala kuva ku program eno nga Kyagulanyi akyusiza Kyagulanyi it's not high time to change your mind. It's not high time to change because gwe subiri abana Uganda esubiri abana Uganda wetise omugugu omunene kubanga zinabu ino sijja muwayiriza kubanga ati Kyagulanyi afunye omukisa ngampagira opposition mbakuba weni ali munandi bese bwino wana ate omutuufu ne evidence ne walo byendeka ne sikuba opposition mpagira opposition etali ya nupu masina kibina ne mpagira njagala enkyuka kubanga abantu bansumbwa wakko naye Kyagulanyi bwotejjemu mutima mubi bwotejjemu mutima gutasonyiwa bwotejjemu malala bwotejjemu kolowooza nti gwosose era gwosembyeyo amazima gakamulogera kola Museveni zetali kintu kinuma wako kule bili byonna byetukoze birese muhozi ye president addako ensi yonna ekikkiriza olw'ensobi nejjukira tulina y'abanaku abafudde sawa zino balina abantu mu makomera yandiga sigenda mu kalulu nga tebatadde basibe omukulembeze omutuufu bwakola sigenda kwetaba mu kalulu konna nga tebatadde Waiso na Edi Mutwe sigenda kola ne nabo bayaaye baagala sente ne balimba abantu nze saagala muntu munnanfuusi na mulimba buli kabe Sseggona kabe Kyagulanyi kabe baagala kabaani bonna bali mu byobufuzi bonna bafere kabe president buli omwana onya kyakulya nze nkubuulira tebakulimbanga era nkubulira wakko bonna bafere nsagala muntu mufere yefuula bonna bafere kati it's a constitutional right okwendi bufere befuula abalwanira abanaku banoonya kyakulya kakati babanga nze saagala sibyagala nze obuzibu bwenina obulaba obuzibu bwenina obulaba nze siri mufere nze njagala nnyo abantu ba wansi kati omuntu wa wansi alaba bajjo bana abasajja bonna bafere government no opposition nkiddamu kufuna amagezi kati mu Uganda okimanyi ze ntegeera nze kabwenti kubanga bana abasajja bafere kubanga babanga bafere bakwata batya abaana bo ne bafa noyingira mu kalulu kabyabakamu oba toli mufere gamba sigenda mu kalulu kana basibya abantu bange mpuliriza ati mpuliriza kyekugamba gamba sigenda ati mpulira obusungu sigenda mu kalulu nga tutereza tteeka lya kulonda sigenda mu kalulu nga abaana bange bafa kubanga ekigenda ova mu kalulu Kyagulanyi akimanyi n'opposition ekimanyi ti Museveni yakwata dda Bayibuli ekololo nibyewe kesente zibateeka mu kulonda kwakagamira kano kawuli sente zokka zibateeka mu kulonda zitereza Uganda n'okulonda kwandivuddewo netugamba buli munaku ku kyalo tugenda kuwanga emitwalo 5 tandike capital w'ennyanja democracy tewali democracy gwe tutugera nga Museveni democracy tebikwatagana Museveni tabangako democratic waba Museveni yalinga Kyagulanyi Museveni azanyira ku bannayuganda talina democracy kufuna buyambi Kyagulanyi azanyira ku bannayuganda tagenda kujjako Museveni nga yafuna musente abantu bali babiri bamulina okunyigira nnyo Museveni onyigire ne Kyagulanyi abantu ababiri bonna bamanyi omuzannyo gwabwe ompulira kuno kyagamba wako bonna bamanyi omuzannyo gwabwe Museveni ne Kyagulanyi abantu bali 8 okobe tojalonda ate nicho obikuba ng'ojja kulonda bayo nonda Munyagwa de mugamba agenda aliyeko Munyagwa ayogera amazima nti wakulya njagala mazima nze n'ekibiina ky'ebyobufuzi njagala okukola bakiyita mazima nga kyaffe kyogera mazima saagala kubanga Museveni bannange nina democracy simanyi nzimbye ki kumbe yasinza okugaggawala mu ggwanga yasinza okufuna sikati ye Kyagulanyi
agenda mukalu ka Museveni bagenda mukubira tia gas awandike ku Twitter we shall take the regime Museveni tebamutwaza bigambo era atwala oboti yayogera ate omuntu anakyusa government ayogera nnyo omuntu anakyusa government yakola bikolwa ne bano ba press conference ba Twitter Facebook katwali struggle ya views struggle ya bano ya views funa views bakuwane bajja wafe unga Museveni agenze nganecha baddamu gabafera balo bafere government opposition bafere tebasagala muntu yena alimba muntu enzekatize wako ndi mulokole nze nalokoka mu mutima ne Yesu akimanyi bano bafere they just wasting Uganda ne people time nze kati ngabba gye muna Uganda omulamba njagala bakwate sente baziwe bana Uganda bakole mu business kubanga omuwanguzi wakalutu mumanyi tosobola kubanga oli mu kalulu bwoti n'okola ensobi z'okola kati n'okuba n'ogenda n'okuba ani omusajja Matiya Lwanga banika l'omuteekako matovu n'okuba candidate boyina manjeeri olw'entalo eziri jjinja n'okuba bbamu lulenzi olwokuba mwamusaba ssente n'azibagala siwagira kati manjeeri muwagirawa Matiya Katonda bwe mba nina sayidi yonna Mukama jangu onzite mu studio n'enseerabwe bwe mba nina gwe mpagira ina Mukama janzi akalulu kamu n'ekitu agenda kufuna ekiranga nnyo nga yeefubyeko ejja kufuna ababaka 3 ndi Busoga muli nzijukira mwakotozanyisanga omusoga ayina enko omusoga tebalonda kala kuba president Kyagulanyi agenda funa obululu bungi e Busoga tagenda kujjayo MOP nakyo kankigambe kati ne Buganda Kyagulanyi bantu batandise omubuuka nti ali mu business kati e Busoga bagenda kulonda mpuliriza e Busoga bagenda kuwa Kyagulanyi obululu bungi naye Abasoga bategeera nti balonda muntu tebalonda kibiina kya byabufuzi ku MOP yenjawulo Abasoga gye balina ku Baganda Abasoga bagezi na Diopo yo vice president yabakobe ndi mulonde umbrella tebiriyo balonda umbrella ababbi b'obusimu bakoledde ki abantu abambulera kati Abasoga ne bakolaga naluli yagamba Abasoga mulonda bamu omubaka ogwo sako sidike okiwande Abasoga bafayo mubaka omo wanopo okiwande watu kimanyi yabagamba mutikinga nga ate weevu ya amaanyi wakukankubuze weevu kati naluli wa weevu yali y'amaanyi Abasoga bagezi va ku Musoga nze mubamanyi mbabeeramu omusoga manyi lwaki wakoli Musoga omusoga ayagala muntu agenda muyamba talonda bate kuba president kubanga Musoga akyawa Kyagulanyi obululu obungi ekitufu Museveni alumiza Abasoga obwavu bamukowa era Museveni abakubanga yebbajjo nenkolera abantu bibagala nze sigasigenda Museveni teyandivudde ekikuba Museveni okimanyi kulumya abantu bwavu na nnaku abantu bano bono bali byange puliza abantu bano bambi ekibaluma bwavu Museveni naye eggwanga ali yekana Baganda be nono akalula kalese mu Baganda be kano badde okimanyi byange nze ntwalwa mu kooti nze ntwalwa Kalabba nze nsasula byenjogera e Busoga Museveni alumiza Abasoga obwavu bakubi abantu Abasoga emigo ku nyanja bono nyama factory ga Busoga kati Musoga ayina obusungu naka katonde Kyagulanyi okulumya Museveni badde okimanyi ti Abasoga bawa Kyagulanyi obulukulumya Museveni otegera soka togedwa ndiserete namwe wakamaleyo wakwe simalete kujoja ndikamaleyo uzika obule bulija bajjo tompapia ndi Omusoga abona amukono moja abona katosu Museveni atulugunyiza nya abantu okutuka kweno level kati abantu baga katulonde Kyagulanyi ategete tumwagala yabba amakolero gaffe abaserikale batukube emigo license zebikaje tazituwa kati bagamba awantu kuchaka kati webbajo ye muntu waffe ya tusobola Abasoga mu Uganda yonna tali muntu asinga Basoga magezi nze mukwasa ngenda kuwasa Musoga awaddako magezi ye Muganda kati tribe ira nezida ne Abasoga bagezi Abaganda tulina enkwe kati abakyonta Abaganda banja batayagala Kyagulanyi bamukwenya mu Uganda nze Muganda nze kata ina akwayogera ekituufu Museveni mogera ke ekituufu ngabo kiri muhozi nkimugamba ngabo kiri ne Kyagulanyi nkimugamba ngabo kiri nze sina gwentya mu nsi kuba siyagala kwesimbawo sagala na kulonda kwanze mmanyi temanina byabufuzi bafere baniwe so boba nabo nabayizi ne office zingira misana nze sina gwentya sina nkwe because ngenda muggulu Katonda zino views simanyi comment byansi nkolera Katonda yangamba gende Misiri bagamba amazima kati mbagamba amazima mwe nabampuliza kusanyuka TV ne Busoga togeza nolonda muntu atagenda kuyamba bana Uganda muneteka kekikoli mu myaka 500 temutugoganiranga saba kada roba pakina nazino busibula ndatutandiserete ndi muna Uganda yenna bolonda n'obusiru gwayagala okulonda nobona tutukabiliranga tunakola sande ni bajisawe na paka saa mukaga zembalesi kwenda okwidusa ekigambo kyetukoba nti kye Uganda kinyuma